webale kusiiba munnange nsiibidde ddala emmere eno gy'otuwadde Mukama wojja akuddizeewo. AK Fashions musabire emikisa n'abantu bonna abayimirira naffe. Amiina. Ogeze n'ogamba nti obungi bwayo singa oŋŋambye ne njijja n'akaveera ne mpaakinga n'ey'ekyeggulo. Mukama agenda tugabira n'ey'ekyeggulo gifuni nga topaakinze. Tebasobola. Anosika yagenza, Anosika kati ali eyo. Anosika aliwa. Anosika. Assalamu alaikum. Anosika wuyo. Anosika soko je. Soko je Anosika. 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 Assalamu alaikum. Anosika wanashi. Anosika huyo. Abaye temuna yambala tugende ku Idd. Assalamu alaikum. Twambale tugende ate nabagambye mama Anosika muliwa twambale tugende mama Ashraf Esimu yange bajibye njikubyeko nga teriiko bajibye omaze okunkubirako boti oba jiridde mazzi bajijja mu nyumba bayingidde mu nyumba. Anosika aja. Assalamu alaikum. Anosika assalamu alaikum. Assalamu alaikum Isham. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muje tugende jaba awayo tugenda kugendera mu motoka tofaayo ngira kukwatira oyina babiri ejja tugenda ate bonna abaana baffe kyega baso tulemerera tugende ku Idd. Anosika ja tugende nako ate obwe njagalira ddala obwo nfunene ku mukisa nange ate ononyani ja tugende ku Idd. Tugende kale tugende nkulembera tugende mu maaso kulembera tugende wanji jendi nawe olyocha kali munkulembere tugende okubye kanzu. Anosika wana yankubye tayagala kuta mukono. Anosika akawatu wali kunde kali ero. Anosika wakati wali kunde kali ero. Anosika mulaba engeri yambademu esuuti efaanagana. Anosika Anosika akutere ku mukwano gwe tugende ku Idd. Ali skini aliwa naye. Assalamu alaikum. Muje bako bannaye. Assalamu alaikum. Tubagaliza Idd ennungi ne boyitawo muganda wayingira munda. Tubagaliza Idd ennungi. Mwebale nnyo kukkiriza nti Allah ye Mukama era Mukama ye Allah. Katonda yatutonda bannaffe abakristu bamuyita Katonda. Era oyo yatutonda bannaffe abasiraamu bamuyita Allah. Naye mukunoonyereza bannanga abamu bampa budde nange kyenkuze manyi nti awo luwarabu lwe lutwawula ffenna tuba tutegeeza Katonda. Tukkiriza mwoyo yatutonda era yateekateeka amakula gonna ge tulina ku nsi kuno. Yatonda ente n'agiteekamu omwoyo, yatonda emmwana n'agiteekamu omwoyo, ne yatonda omuntu n'ezo zirukwate ziba mu nnyanja empoomu okuzaama. Kale nno teyenkanika bw'otandika okumulojja tosobola kumala mpozi ng'otuuse nti ensi gyekoma kyokka ate ne gyekomera omusangayo so gy'okoma okulojja. Tusanze okulaba mama Solome. Assalamu alaikum. Salaam. Barakallahu life fikum. Awo sisijukira. Webale kusiiba. Kale sewo. Nsanze nkola ka interview wano. Tofaayo yingira n'omukulu n'ada ku kimyeko. Tusanze okulaba nnyabo. Taata. Webale kuwala mpaka sozi. Emuruka tubaite tujyamu. Kawalampye. Emuruka tubaite tujyamu. Ne tutuusi. Mukama ali tuyamba tulifuna ennene. Amiina. Tulaffe na tujje. Amiina. Weewaawo. Kakati gwe munange ali yangoberera. Mbadde nkyagamba nti ne bw'ogenda ensi gyekomera omusangayo kubanga bw'omalako ensi ate era otandikira okumulojja olw'amaanyi g'ayina bitonde ebirala bye yateekateeka mu mbeera endala. Bwe munange ali eyo tuli ku kigambo kwagala. Ekigambo kwagala kinene nnyo
era tekyenkanika, kya muwendo nnyo obutenkanika. Omubaka bannange waliwo muganda wange ansomesa era nange olw'okufaayo okumanya n'enjiga. Yaŋŋamba nti waliwo ekiseera omubaka bwe yalayita mu kaseera akazibu era n'aba nga ava envunyu mu magumba ge. Omubaka n'atandika okuvunda amaviivi. Bwe yavunda amaviivi ne gavaamu envunyu. Bwe gavaamu envunyu, omubaka bwe yagendanga okusaala yajjanga envunyu ku mabwa ge n'aziteeka wabbali n'agenda n'asala. Bwe yamalanga okusaala ate era n'azikomyawo n'azizza mu mamwa. Bwe yazizanga mu mabwa ne ziyongera okumulya. Abaaliwo bamwewuunya nnyo era ne bagamba mubaka kiki kyakola. Bwe bamubuuza nti ekyo oba okola ki, ye kwe kubaddamu nti envunyu zino kunze kwe zibalira ekyokulya era bwe nzijja ku mubiri gwange ne nzisuula ziba tezisobola kumalawo kabanga kugamba kasukka na ssaawa 2 ziba zigenda kufa, so saagala zife. Kyova olaba buli bwe nzijjako n'ensaala, bwe nva mu kusaala nzizzaako zifune ekyokulya era zibeerewo nga zikyalina obulamu. Kyabeewuunyisa nnyo, naye mu ekyo mwalimu kyakuyiga kigwe munnange andaba era ngoberera bibiri. Either ofuuka ekyokulya ky'omuntu ng'okyali mulamu oba okifuuka nga ofudde. Bwe munanga ali eyo ne bw'olikola otyo olunaku lumu olifuuka emmere y'ekintu ekimu, olunaku lumu olifuuka emmere y'ekintu ekimu. Either ofuuka emmere y'ekintu ekimu ng'okyetegeerera oba ng'omaze okufa. Kikyentegeeza gwe munanga alina obusobozi obugabagaba, leka ofuuka emmere y'abantu abalala nga bwe bakula bagamba wuuyo azze katulye. Gwe munange akyalemedde ku bukodo era olunaku lumu olifuuka emmere y'ekintu ekimu, olifuuka emmere y'envunyu ziri kulya ng'ofudde. Wala bibiri bya njawulo. Ebirungi by'olikola ng'ogabirira abatasobola kwegabirira na kweyimirizaawo ng'okyali mulamu birikola ky'amaanyi nnyo okugula ekisumuluzo kya geeti z'eggulu lyo. Wabula bwe kirijja olw'okuba ffenna ly'ekkubo lye tuyitamu, bwe kirijja n'ofuuka emmere y'envunyu ng'ofudde ate munaye ekisumuluzo, kijja kuba kya nnaku nnyo nti oliwo akyerabira ku nsi mu abo abantu boyita abanaku boyisaako engalo bojooga bolabanga abaalemwa. Tuli ku Laba Esanyu Foundation iri we tugikwatidde. Twebaza muganda wange Idd A Karim AK Fashions. AK Fashions kisuka kukuba kugamba esukka okuba ku fashion house lowooza ate oba naye ina kuba charity organization ngara bongo charity organization. AK Fashions yansuubiza bwe nagenda okukyalira baganda bange bano bwe yali agoberera emboozi twayitangamu, yansuubiza nti agenda kuyambako bannaffe abamu mu biseera by'ekisiibo okubasiibulula n'okubawa futaali n'eddaaku, okubasiibulula n'okubawa ddaaku. Ekyo yakikola, tuze tutambula. Waba n'agamba era sigenda kukomaawo, ngenda nakwegattako metanikira bongo tuteekewo enteekateeka ey'enjawulo. Bannaffe abakyala abo tuba tutambula nabo mu kyayikisita abamu tubaleete balyeko naffe Idi, ekyakituukiriza. Era mu nteekateeka etenkanika muganda waffe yatutaddemu omuliro ogw'enkizo, kugamba yatutaddemu giye esookeera esembayo n'atuwa obusobozi obw'okuleeta bannaffe. Twandirese bangi lwakuba ati muna emmotoka yaffe gye tulina Katonda gye yatuwa ekyali nfunda, naye ate twebaza Mukama olw'ekyo nti ate munnange ffe baani abatuzaako bannaffe mu mmotoka ne tubaleeta wano. So nga bwe tusaba Mukama atugabirire atuwe engazi katusooke tusiime ekyo kye tulina. Mukama weebale okutuwa ekyo kye tulina. Tuzze bangi ne mbu tutuddemu bangi tubaleseyo olw'entambula naye tetufaayo. Idi zikyaliyo, ennaku zikyaliyo, ate n'ennaku enjereere tetulina kulaga mukwano. Kale temukubiraawo tetulina kulaga mukwano gwo ku nnaku nkulu zokka. Wala leka omukwano gube nnono eri obulamu bwaffe, leka omukwano gube ekyokulabirako era baakabonero k'okwagala eri ensi yo. Laba Esanyu Foundation we tuli neebaza abantu bonna batambula naffe, bonna abatuyimiriddewo, abayimiridde naffe mu mbeera zonna, abatuwa obulanga abalanga naffe, abatubudaabuda mu by'emyoyo ne mu by'emibiri. God is good all the time.
Are we happy? Yes. Why are we happy today? Anaso kungamba why we are happy today. Who can tell me why we are happy today? Food, eh? Hey. Ane omulala ali happy today. Why are you happy, Dan? Me, I am happy because this day I wake up when I am alive, when I am not dead. Salongo senior citizen nkwagala nnyo ku fitness sport nkwagala nnyo. Mr. Robert Ereza webale nnyo Reza Forest Resort webale nnyo bina byotukolera. Muganda wange AK Fashion Ajikalimu webale nnyo mukama akuwa omukisa. Mwena abazi batambula naffe Mama Samali Sekabembe, Mama Jackie Mirembe, Mama Jenny, Mama Sophie, Olivia Nanyange, Mama Matthew Ndagire, mwena baganda bange abavaayo ne muyimirira ku lwakino. Mbadde nsaba buli we mufukamira musabe mukama aggule enjiggi zaffe tufune abantu abalungi nga mmwe. Papa wa Lusimbi, Jajja Alice, banange ffe baani gye nvudde waffe mugefugefu nnyo naye ate ekituzaamu amaanyi yemmwe baganda bange. Ffe abaani abaako n'emikwano egigendako e Bulaaya, ffe baani abava ku nguudo nga kati tusobola okuba emikutu eri bannaffe okubasakira ne babeerawo. Twagala nnyo bannaffe, mukama naye atuggulire omukwano y'ensula esooka era esembayo mu buli kimu weewaawo. Mzanzo bana. Na anko kwata tweda wazi. Che vivi ya sibye. Kacha. Kagamba unakulangolo okufunga lubadde lwabuzi. Sasa bala. Wano mmanyiwo. Mama so. Nkanze manyiwo naye bategeera ngewa. Ashraf omulabye. Yakubuzizaako. Oba akulabye neyekweko. Batwekwekanga abazadde dda kyali bato. Negundi wali Sharif. Omulabye naye Sharif. Assalamu alaikum. Webale kunyumira kakaya. Saba sibuli mutunti akanyumira ako. Ate wano ngangamba. Weewaawo. Mmere gy'otuwadde. Sira kalo tugale tujjana okubeera ekikakingana y'ekyeggulo. Uganda bw'okuwali. Mama Anosika. Kaje tunyumyemu. Mama Anosika okubye emboozi. Mama Anosika. Ejebaleko. Wano wayitawo ku Labongo Charity Foundation. Otyo ku Labongo Charity Foundation. Sebapita mmetanikira Bongo. Banange webale tukyaza. Kakati. Webale kusiiba. Munnange nsiibidde ddala. Emmere eno gy'otuwadde. Mukama wojja akuddizeewo. AK Fashions musabire mixer abantu bonna abayimirira naffe. Amiina. Okesero ogamba nti obungi bwayo singa oŋŋambye ne njijja n'akaveera ne mpakingana y'ekyeggulo. Mukama agenda tugabira n'ekyeggulo ogifune nga leto parking. Alhamdulillah. Kakati gwe munanga badde angoberera ono ye mukyala abadde alabikira nnyo mu vidiyo yaffe nga ali lubuto yazadde. Era eno gwolaba nakawere wazadde kanaki? Nazadde kalenzi. Akaana ako kali wali tukaletedde mu bbuutu nga olw'obufunda bw'emmotoka neera tutuuse. Ennaku mmeka? Wanaku 3. Naku 3 ekitegeeza kasose kukyalako wano. Ewe kasookedde n'ofuluma. Kati waki tokatuumira ddala erinnya? Katuume Charity. Ate nga kalenzi. Charity asobola okuba omulenzi. Katuume Charity tukawa omukisa ka blessing ensi. Kabe k'amaanyi era kaliisa abanaku. Kale. Kabe k'amaanyi nga gwe maama waako. Weewaawo nono ewo. Nono wange. Kati olina abaana bameka? Bali babiri. Bali babiri. Ono first born. Naye ozadde mpola okusinziira ku mutindo gwaffe. Ogwa Nadduli twagulekayo. Abantu bagoba mu association. Tebasobola. Anosika yagenza, Anosika kati ali eyo. Anosika aliwa. Anosika. Assalamu alaikum. Anosika wuyo. Anosika sokojje. Sokojje Anosika. 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 Assalamu alaikum.
anosika wanashi anosika huyo anosika wewawo gwe muganda wange nno akabonero kwagala ke kasinga buli kimu singa tekwali kwagala osanga ne munyete zandibadde mu bbanga n'omwezi tegwandibadde mu bbanga okwagala kitegeeza kino mukama yatwagala nnyo n'amanya nti bw'alitonda ekiro ffe abamu tetujja kulaba n'atuterawo omwezi ne munyenye era n'agamba nti bwe buli kya abamu tetujja kulaba n'atuterawo omusana era oyo yateekateeka ekiro n'omusana yoyo yennyini yateekateeka emitima gyaffe yagikola mu kwagala kubanga yatutunda mu kifaananyi kye kati gwe munnange yeesibye ku ttima ate nno oba ojeemedde Katonda Kurani ne Bible byetukkiririzaamu byonna bitukuutira okwagala tewali kitabo kyogendamu ne kigamba nti toyagalanga ebirala sibisomangako ne bwe kiba kitabo kyaki kyonna kikulembeza kwagala nti ekwagala lyeddagala erikyasinza okuba ery'amaanyi mu nsi omuntu asobola okulwala endwadde ne zirema abasawo naye ate ne ziggwawo olw'okwagala kyo nkirabyeko bwe batwagadde tuwonye bwe batwagadde tufuuse b'amaanyi tufuuse bankizo katweyongereyo ne Idd naye nga nyongera okujjukiza nti gwe munnanga ayagala ebyensusu okwefaako 7 Stars Beauty World wali opposite Pera Paris weina okulaga gwe muganda wange ayagala ebyokugamba okukamula amasavu n'okuba mu shape era ng'omuntu ng'omuvubuka omulembe omutebi oba ng'omuntu omulembe omutebi w'alina okuba genda ku Munyonyo Fitness Sport ewa Muzeeyi Ssaalongo Senior Citizen kitaffe otuyanemu wayagala kuwumulamu weewala otya Forest Resort Reza ogyewala otya mu bintu byo nga ddala oyagala okuwumulamu eyo nno eba nsobi ku Reza Forest Resort gwe muganda wange atawumirwako ssente olina okgenda n'otegeera obuwumi bwa ssente mu kale ensi yonna siringi $, pawundi jangu tukwate nga Sseruganda jangu ofukirewo VIP ow'ekika ekyawaggulu kwe muganda wange nyongera okusabira ofune omukisa gwatugoberera bino n'obiwa amakulu era tewali nteekateeka yonna egenda kukumegga kuba emyoyo wano gyodduukirira mingi nnyo ng'oyita mu kulikinga mu kusharinga ne mu kuwokinga channel no gwagifula ey'enjawulo tetujja kulaga nnyo bintu bingi already tulaze tetwagala nnyo okukwatakwata no akabonero ze tukajjeyo ketwagala tujjeyo akabonero kwagala bano abagenyi bafavudde mu Charles City twagala Charles City nga abantu bano bebaze ne batukyalirako naffe tubakyalire ngera tukolewo impact gwe munnanga ali eyo abakyala bano basingo mother abasinga abamu balina business bozangoye abamu balina obudaala bwabwe bwa chipusi abamu balina ebintu bingi nnyo bw'ovaayo n'ogamba nti ku lw'omukyalo oyo omu ayimiridde naffe atukyaliddeko nange kamukyalire nga mpita ku Metanikira Bongo live ne tuli akantu nga kano obulamu buleme kudda gye buva tukyaniriza era kiba kya Bwakatonda buli ajja wano taddayo nga ali kyekimu kino ekifo kya mukisa mwabakiblessinga from the day one mwabakiwa omukisa mukiblessingire eddala nga muyita ne mu kublessinga abakyala bana batukyalidde twandijjeyo ekyalo kiramba kuba tubaleseyo nga bayayaana naye ku lw'obufunda bw'entambula tuzze na bano Mukama mulungi nnyo nabo bakkiriza era tuli family weewaawo